tusinzidde mu Oboja ghetto esangibwa waneno kireka nga tugenda mu maaso tukyaliko mu talent otutandikidde twagala tube nga tuseetula emboozi endala setula emboozi naku ntono nnyo emabega omuyimbi Mozey Radio oba Moses Nakintijje ono yafa mu nfa yasigalawo nga poliisi ekyagenda maaso nokulaba nga enoonyereza kigambibwa nti bouncer yamusitula mu bbanga mbu n'amukubawo wansi n'abeera nga ate anyuka obulamu obw'ensi eno. I myself Mozey Radio yafiira nali nako naye wiki nga emu emabega twali ku kalenda alimimba twali ku party ya Spice Diana graduation party ye era Moses ono yata Spice Diana ku birthday gye bamukolera babuyita bu surprise party not birthday surprise party gye bamukolera ng'amaze okubeera nga ate atikirwa emisomo gye so wayita wiki ng'emu n'afuna ebizibu embanga netambula ate ne Mozey n'abeera nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Tuli mu ghetto wano ey'Oboja twagala tugeze kulaba nga tujjukira omugenzi Mozey Radio tulaba aba wano bamumanyi batya. Mozey Radio naye yaliko mu Lion Island yayingira mu Lion Island ngakola nga backup artist yakwatagera ne muyimbi munne Wizomanizo ne batandika kubanga batambuza ekintu naye nga bwomanyi nti abantu bwe bawangala nnyo bafunamu ko obutakkaanya bano bafunamu ko obutakkaanya ne mukama waabwe Dr. Jose Chameleone so ne batandikawo ekyabwe babiri by that time manager Jeff yaliwo era tujjukira nti manager Jeff alabika ali amanenjezeko ku Dr. Jose Chameleone so yakwatira bana ababiri ne batandika ekibiina ki Good Life omuziki ne gubiranga ate kugenda mu maaso bayatikira nnyo nga bayimba ennyimba nyingi nnyo zinyumbani bread and butter bakubanga hit ku hit nyambula so ndala nyingi nnyo nyini ddala twagala okulaba nga ate mu dakika nti nnyo tugezaako kunyukira Dr. omuyimbi Mozey Radio ogamba otya chairman wa Oboja ndebulungi brother anta this is the anta stay anta kuve kireka yes ono ye sentebe wazigete zisangibwa mu kira omuyimbi Mozey Nakintijje kutuba tukwatako olunaku olwaleero ya muganda wa foyo yaliko mu Lion Island menyawo kiri kyogambo bafuna obutakkaanya abantu amawulire bwe gakubanga abamawulire bo balina propaganda era oluyimba lwatambula ogwanga bayimba sitaana ye sitaani ffe nga tubitafuta mu mbeera bweti kati amazima galiwe gati Chameleone asomesezza abayimbi bangi bakingisa bonna bayisa emikono gye n'abalala kyova olaba kati ye Chameleone liringa ssomero segera limala okusomesa nilikuta likusomesa nilikuta akuta ne weyongerayo kati Chameleone alina abayasomesa bangi nnyo music abalemeddwa bafunye omukisa ng'ogwo tasobola baleka Wizo ne Mozey Chameleone ayagala nnyo Wizo ate muganda we toyinza nga nti abaana bali Lion Island abo tasobola baleka era ali abayagala nnyo nga owulira jasi omuntu atuwa ekiseera n'agala ave ewaka ageraganiko obulamu bubwe oba famire yiye abaana bakula ne baganika okuwolesa nabo ne babata mu bulungi ne bakola bakoze era tebyamwisangawo bino yasigala kuba music we ku peesi ye nabo ne bayimbye ngera naye wali ayimba kozi kyenebaza Chameleone nti ye tava ku ligimu yonna ya music ye kugambye ali talented buli ligimu yonna ejja ekuba nemulekawo Chameleone ayagala nnyo baganda be AK47 omugenzi era salute my brother rest in peace kati nga tudda ku nsonga ya Mozey Radio lwaki Mozey Radio mufu but up to now alinga ataafa bamwogerako nnyo mawulire ennyimba zasigala zivuga n'ebirala lwaki kikyenjanyalo kye yali ayina anti ekyo kitone kya Lion Island kyenkugambye yali talented kubayitirako mu mikono egy'omumanyi batunulye bonna bakingisa enkuba gye bakubamu basooka ne bayita omusajja ne bamala omukopa ate Mozey yakola Uganda yimba ennyimba nyingi eza message yawandiikiranga abayimbi bangi beyawandiikiranga ekyo kyatuyambangako ku music wa Uganda ate ne music we yali mulungi nnyo ekisusse by the way Good Life babe basooka n'okunominatinga mu BET Awards oba okijjukira BET Award be basooka okunominatinga tebaleeta nenga be basooka era be basooka otulaga be basooka olaga edikenzo kyekyo okimanyi Good Life y'ebiseera ebyali eyo kyafirikota ziriye besimbo nga zikwatayo bread and butter Good Life muganda omanyi nga bw'oyise makubo g'omuntu omutuufu nga bakutegese omuntu gwe bategese abamuki
kutegeka tabaita mikono emituufu ne babategeka dokita n'abajjako emikono nabagamba mugende kyanjawulo kyekyo Mozey Radio kye yali alina up to this extent nga bakyamwongera Mozey Radio yali musajja wanjawulo nnyo abasajja bonna bamutya dokita akuba bonna bakuba ne Mozey Radio yali musajja wanjawulo nsonga ayimbanga ekintu ye nga audio ojabanga video audio otifiringa gwe audio n'ojabanga alabamu buti ngala video yensonga gye tugambye nti music wa Uganda bananga bayimbi balwanire music wa Uganda omuyimbi asobola okufa nga music wa kyatambula nga bajamufuna mu sente nsonga Mozey Radio sawe no senga abana bonna sawa zino sente nyingi nsonga music we tell music ya musinga message nsonga music ali mu ebika category ne oda music wa Mozey Radio ina message ya amani yo muyimbi ekakuba audio ngojabanga video kyekyenjawulo kyakola kyenyinza okunyonyola nze nga nze enyimba ze bw'ozifollowinga zonna zayimba akuba audio ng'ojabanga ekintu kyokola ki kyolabako essaawa mugagga twebuuza Mozey Radio kiki ekyo ekyenjawulo kye yali alina up to this time nga Mozey Radio akyayogerwako nnyo naye nga yafa emyaka egiyitiridde emabega kirungo kya kinyalo kye yali alina olowooza abaakati ekikyabalemye kuba lwa abamu nga ajja nakubamu awo n'abulamu kiki ekyenjalo kye yali alina Mozey Radio kyenzijukira ku muganda wange Mozey Radio kubanga nabeerako naye nga tuli ku Silk Royal ekitegeeza kintu nawe kibaddemu ebbanga gwokola kiye nze musajja ndivuga truck vuga magulu 10 gwe mulimu gwange gwe mulimu gwange naye nzijukira oli mukozi oli wakusanga nayinza ogamba oba yakubwa ali mu ghetto kumbe mukola tokolera buli ajja wano bonna badriver basinga wano abalala bakola emirala naye wetumala nojja n'ogumulamu kyenzijukira ku Mozey Radio musajja ali songwriter omuntu ng'oli muwandiisi muganda wa totera kwerabira lwabirwa kyova olaba abantu abasinga basoma ebitabo kyensinga okumujjukirako ate nga musajja kwaba akolanga entalo zaabwe ye ne wizo baine fujjo kyo mukikiza nti baine fujjo naddala Mozey Radio yennyini baine fujjo naye ng'era kamiyoni we yali abalwanyisanga teyakubanga nnyo Mozey Radio ng'akuba wizo ono yali ng'akuba ono kubanga oli yali amutyamuko radio inga ali amutyamu kino radio ngekali kuba nti songoreta respect yakiri so simanyi kubanga to ono wizo manizo yokuwandiika asobola naye ate teyalina bwongo nga bwa Mozey Radio kakyovola respect eyo tukyamujjukira omuntu ng'owandiisa ebitabo abantu abasomyeko okutusinga omuntu kyovola ebitabo babiddingana omuntu ng'abadde songwriter byawandiika biki stories ezo tayinza kuviikawo kumujjukira kyemujjukirako muganda wange era kyankola bubi ebiseera ebyo nali mbaale naye kyanumanyira bamunziika kubanga twali tuzika eke era ttiimu yasituka nga woogiraba wano yonna netugenda egundi emitiyana netuzika eke ffe tusituka buli wetuwuliraku abo abayimbi ab'amaanyi abayimba message wano twagambye ttiimu era twaliyo netuzika eke naye ekikolo kyankola bubi nali mbaale nga ndi mu kampani naye kyankola bubi ate laba namala ennaku nga 3 nenkomawo ne mukkiriza nti abayimbi abamu abasinga obungi balina effujjo bakola effujjo etasaana mukikkiriza si ffujjo lyokka muntu buli wotuuka ku ddaala lyobadde tosuubira nawe kitwale nti gwe kisukkawo naye kyembakuutira ffenna kubanga nange osobola okundaba wano okuba nkati obadde nawe tomanyi kyenkola nze nsobola okubeera mu track eyo nenjivaamu nenjigula olugi nenduleka nga luggule naye nga tomanyi naye ate ebyo sikyabikola ntuuka era ngamba kati buli wotuuka buli ku ddaala nze kyembakuutira abayimbi bayimba amaanyi n'abalala bagenda kujja nabano wadde banaavaawo naye omuntu wotuuka mu happiness kati funa omukulu chairman tukomewo okoncluding effujjo eri abayimbi bade njagala tusooke tuddemuuko emabega nti kiki kyekisinga okujjukira ku Mozey Radio blazo ono wagambidde nti radio simanya wizo tasobola nga radio takola ki embadde njagala omuwatagambe tasobola agambye asobola naye oli obwongo bwali bungiko kati njagala nkulaga blazo ono kale mutangazeemu nti
collaboration gye bakola abantu abo ababiri Radio ne Wizo ne bagatta amaanyi gaabwe kitegeeza bonna baali mpologoma era singa Radio yali yekka teyali kikoze nga bwe yali nani ne Wizo era Wizo singa yali badde yekka era teyali kikoze nga bwe yali nani ne Radio so kati abayimbi baffe abo ababiri bo respect brother Wizo more respect era nga effujjo ly'abayimbi kale nga bwe badde obuuziza effujjo ly'abayimbi effujjo libaawo kale nga era boolaba ebyabaserebu ofunyemu kasente oli muvubuka ate n'ekirala effujjo lijja oluvannyuma lw'okustruggolinga manyi tubeera mu ghetto ne tuhasolinga ebbanga ddene singa Katonda akutemera akakubo w'oyitira bulazi oba olina okuvimbamu tovuganga ku benzi oziraba bulabi ku kkubo okedde ku makya mukama akuyuyeko benzi wagivuga okuba kuvimba so kati nze ngamba respect abayimbi bavimbemuko ekyetaagisa naye nga tekisomooza tekiri ddembe lya muntu mulala oba omuntu atambuza ebigero olwokuba gweoli mu motoka ono afune respect naawe obeere ne respect yo kyekijja okulaakulanya Uganda Mozey kyetubadde tumwerabira bw'onoonyeza ebyafaayo bya Mozey Radio ne history we n'ennyinga gyayingira gyayingira mu kibuga oba akagambe bwentyo nenenga tagiyigatamu kamiliyoni ng'olaba nga akikoleredde oba kitegeero manyi yalwana kati kitegeeza ekintu kyonna oba ng'okikoleredde omuntu aba asaana ekiki okusiima kwetaagisa mu ggwanga nti omuntu aba akoleredde ekintu nga balaba kamiliyoni nti oba afudde yeetaagisa otwalibwa ekkolo wegaba amasasi gakuba mu bbanga kitaagisa ne bagakuba mu bbanga balage nti omuzira akoze ki nti omuzira agenze kati ne Mozey ennyinga gyayingiramu ekibuga bw'oginoonyerezaamu nenga paka bwe yatuuka yatusooka wano mu Uganda BET award okujoyininga yeyasooka bw'omunoonya mulaba tisaanidde lwa nsonga yayiwawo muki yakola n'amaanyi ge ngaki fe omunoweya wadde liwa famire yali amanyikiddwa mu ggwanga tukomewo eri Ssentebe kati gwatuwa conclusion effujjo kati nga gwakulembera abavubuka especially guli nnyonnyo mu bavubuka temuli mu nnyonnyo bakadde kuba abasinga obungi abali mu ghetto n'abakadde mwebali naye ate emyaka emito egiyingira mingi nga tuli ku side y'ebitone kuba abayimbi bana ekituufu abamu bakola effujjo balwana bakola batya oba okitegeera effujjo lituuka ne liyitirira message yo oyinza okuba ng'obawa message yinza obawa baganda bange bonna be musician kwewa respect ne baba ng'ovudde mu ghetto okubya akayimba tekakuwanika nnyo waggulu ate kufuna vibe n'akasente koba ofunye kuba sente ziba tozikwatangako zikuwa happiness notandika otamira n'okola ebyeffujjo tetuganye okusanyuka kubeerawo naye ate effujjo abamuzi bawaga naagaaka nkole kino okwekuuma kino kikulu obulamu bwe businga muganda wange mbadde mbasaba mwenna abayimbi towa respect kubanga Jamaica abimbi bonna bewa respect music waffe agenda ba mulungi nnyo nga muwa respect n'ebitibwa naffe kenyini abawagira music tuwa abayimbi baffe respect osanga omuyimbi tomuvuma tomuzoleya muwe ekitiibwa temubayisaamu maaso temubakuba temubalumya bakyambwa bajjako obusimu twagala abayimbi baffe bannaye n'ababuda bennyini obanga weekoonye ku moloka y'omuyimbi temubisanya muteese kuba okimanyi muyimbi wa kusada kusinga erinnya totekawo beef kati weekoonye ku moloka ya kamiliyoni agambyeko ate omuvumye embwe moloka simanyi bakuwampe simanyi biki buli omu alina omukisa gwe segedde tosobola gamba ate moka bakunoogera bingi nnyo Museveni akuwa emmoloka era totumanyira buli muntu alina omukisa gwe opportunity so mbadde mbasaba baganda baffe twefugeko tekiba kirungi kuba ffe tumanyi tulina obusungu naye ate tugenda bulaga one love yesinga tulina kumaliza mu dakiika just baganda bange abo ababoda bawa message bwetyo omanyi safety first nawe oli mu motoka oba nawe oli mu boda nabo oyambadde yivu zonna nzivuga nze nvuga boda nvuga taxi ne loole nenvuga n'eggaali eggaali yetya akagaali kano kamipiira ebiri ogenze tugenda batuddamu okwegwako
ebidduka byonna byonna tubitambuliramu so kati ababoda safety esooka vuga bulungi ku kkubo basaabaze bavuge bulungi abantu bawe respect ababoda bavumanya abantu bayida naye ng'ate nange boda nzivuga naye ng'ate kibi okuvuma omuntu omulala kubanga tomanya abantu abasinga bali short tempered kati tuliwulira abasirikale abamu bamuvuma n'akukuba ekyasi so kati ababoda ye n'atasimwa nakusibwa kubanga yali above the law omusajja alina ekitogi ekimyufu oyo abeera bavudde ovuma waki omusajja mulabe edduka owone kitukumye okubeera mubajogeza amaanyi abamutaka yesibula Emmanuel nga ndi mutuuze wa Mukira mwepangalira ku Boja Street tulina abantu bangi omuli bamalaya betuwangala nabo baganda baffe abalaasi babeerako ekiro muganda wange babeerako kiro nenga message gyensinga okuweereza abavubuka bannange abamu babeeramu emisana amagezi babeeramu nenga message gyebavubuka bannange twebereremu baganda bange obulwadde gye buli kino ekifo gye tulimu kyabamalaya malaya babeera babawo obulwadde bwe bagamba naye nga n'obulwadde bwe muki mwebuli kati gwe nga siteganga olina kubeeramu omubanda yatubuusa akapya kaba kalina okukolaki kaba kalina okubeerawo ku kava naye ddala waliyo omuntu olina galisi ezijja n'agula malaya n'atakozesa kondomu gye bali muganda wange alabika ye abamulwadde already simanyi naye nga gyobamanya gye bali naye nga bavuka banange kye mbabuusa naye malaya nenakkiriza ne bamwebakako nga tekuli kondomu bibaawo byonna gyobamanya mu Uganda wano mu Uganda wano bwe kimu kikola ki mu Uganda wano bwe kimu kisoboka naye nga bavubuka twebereremu kati tugenda kukwatira ddala ku nsonga kuba tugenda banga tukomanga naye nga amaanyi ayenze kalisibula Emmanuel meya to beach ya municipality meya sure njaga bwa meya muganda wange lwansonga tulina ensonga zetukolako nga meya fenga ffe nkalubo nzija naye nga nze meya ja municipality 226 mwerimbika nti muli banuupu ate muli bayaya abanuupu abatuufu abanuupu abamutuufu yabeera ng'omyayo namumanyira ku kyatono bageto youth ffe b'osanze mu geto fe abanuupu abaki abatuufu kati abo meya Tumbi gwagenda okujjayo meya Mutebi osinzidde wano obojja geto wano wagenda okusinzira wano kumandinga kira wano wayinza tukakasira nga tetuliwo wano sibakyaliro ogenda yita mu kibiina kyenaremu ekibiina kyonna kyemba nzikiddemu kyonna kati yonna mwe baba gimpate lwansonga bayinza obutatukkirizawo nga batu abanga abayaaye ne batuma kaadi naye nga ekibiina kyonna lwansonga nze obusobozi biki byotali mu Matibu Mutebi byatakoze kuba mbanga tinyo abamu bagamba akoze bingi lwansonga Mutebi ffe tumubeeramu ng'abavubuka essaawa y'akalulu nze kenyininyini enkovu ze nninaye za meya Mutebi Mutebi nze ndi musajja wa nuupu bwekitegeera ffe tukubwa emiggo mu biseera byokukola ki Mutebi akumanyi amanyi bulungi meya Mutebi Julius amanyi anzika Yesu embujja we wano ffe nga ffe abalonzi nga oyose ekyomwalo ogwo nti gulemu okulongoosebwa meya nga ye nti gugomoka ffe ne tugwezimbira ekyokubiri ekiriwo kyenyinza okutegeeza ti meya ffe nga ffe tatufuddeeko nze nga musajjawe kyengenda okola tugendako nga tulina programu yowe kanga kuba meya aba muntu w'amaanyi nnyo oyagala okulambula ensonga kole nze Sonko Muhammad.